olwaleero nzize mpuliriza ebintu bya Hajji ono Hajji Ali. Nsaba Allah tabaraka wa taala aliyete ebigezo eri abaddu be ebinene n'ebitono akutaasa ekizibu ky'olimu Hajji Ali. Hajjati Zurah ensi eno eyani etumanyi nga oluusi tetwemanyi na kwemanya. Ebintu ebivuddeyo ku Hajjati Zurah byazaakola abasajja ab'enjawulo eyagifudde bizinensi ye mwabbira abasajja ab'enjawulo. Kati bambi ne Hajji yamutadde mu kiti ekyo ekyokuba nti ayagala mugatta mu abo baali mu kubba. Hajjati Zurah omwana NISHA gwoyogerako nti Hajji yamwegattako bakwata omwana oyo NISHA nga Hajji ali Sudan. Hajji naawulira ebigambo ebyo ne batwala omwana oyo Hajji n'akomawo nga ayagala omukyala kuba njagala mukkirize mugaane okwagala ffenna kwa buntu. Allah yakola okwagala naddala abasajja nga twagala abakyala ate ffe abasiraamu ndowooza oba kiyitawo kuba tetunywa mwenge tetuyina kye tukozesa. Kati bwe yajja olw'okuba ayagala mukyala we ateeka omwagala n'abaana be n'asasula $600 ng'omwana oyo bamuwambye. Hajjati ebyo byonna obyerabidde. Hajjati weerabidde Hajji Ali we yasanga enjuuyo gye wabba ku Hajji Mutebi nga eri wansi ku first floor n'agikuzimbira netuuka waggulu. Gwe nnyini n'omugamba enju eno yeetaaga abapangisa ejjulemu bonna n'azimba endala musajja wattu olw'omukwano. Naye muli owulira ky'osaanidde omusasula musiba na muswaza na mutyoboola ekitiibwa kya Hajji okityoboole bw'otyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye nkukakasa ebigambo bino Hajjati Zurah nti Allah abikkirira omuntu naye tamubikkirira bbanga lyonna. Atuuka n'amwanika ensi erabika etuusa okutegeera ku bikolobero by'ozookola abasajja ab'enjawulo. Omusajja ali mu kupa wanaakaaba wamubbako amayumba g'emakindi era ng'omusibyeko ekintu kye kimu. Gwe weefudde ki? Tukkirize nti Allah yakuteekamu ekirungo kye bakwetaagamu, alhamdulillah kirungi, naye okikozesezza otya ekirungo ekyo? Bw'amalaaya nakubba bantu. Mwannyinaze Ruth Kalibala ne balyoka bakuteeka mu bintu bino olw'okuba asigula Zurah mukwano gwange sensuwa. Lwaki tutuuka ku leve eyo? Ate mukyala Kalibala wabadde obuuka mu nsonga eno bwe mwagenze wa Minisita Nakiwala Kiyingi. Ebibuuzo mukyala Minisita Nakiwala Kiyingi bye yabuuzizza omukyala oyo nga byonna biddamu atamattama. Akulagira ddala nti mubbi, muyaaye, malaaya. I'm sorry to say. Naye mutuufu Hajjati weekube mu kifuba. Dda mu nju weebake ng'oli wekka. Oweefumiitiriza ekigambo ky'otadde ku Hajji Ali n'abantu babadde ayamba mu community. Abantu bonna mu kitundu w'obeera baakuwaddeko obujulizi ng'oli mukyala muzibu nnyo. Ab'amaduuka bakkaaba bwe weewolayo ebintu byabwe tobisasula. Bakyeyamaani b'ekitundu bakkaaba togambwako. Gwe weefudde ki mu dduniya muno? Ogenda gikungula. Kyeyamaani yatuuse okugamba nti Hajjati oyo talina kyatayinza kukola ng'ayagala ssente. N'omuntu asobola omutta olw'okuba aba ayagala ssente. Naye osaliddewo ddala otwale emmaali ya Hajji. Bannaye ekituleese ku mikutu gino twagala ne Hajji afune obwenkanya kuba Hajji tasobola kwogera ali mu kkomera. Ffe tulina okuvaayo tumwogerere. Ffenna twabadde tetumumanyi twamulabye luvannyuma lwa njege eyaguddewo. Ffenna nga kitukubye enkyukwe mu kwekanga nti Hajji ki kye yakola. Okumanya tolina nsonyi Zurah. Omuntu ayinza okwegatta n'omuntu ku ddeeka buli lunaku nga mu nju yonna temuli awulira nga munda mulimu abaana abalala. Ku ddeeka waggulu byonna nga byoyogera tebikwatagana. Kati baaba abaana batandise okukuswaza era okyekangabiriza. Duniya ogyagaza ki? Baddu ba Allah teri agenda kungula duniya eno. Fe abasiraamu bwe tuba tugenda batuzingulula engalo zino. Ensawo zonna ne bazikebera togenda wadde ne bweba mpeta ng'ogiyina ku mukono ku lugalo bagikuggyako. Zurah oli wakufa ng'abalala bonna. N'ebyo byoyayanira okubba ogenda bireka. Naye lwaki oswaza Hajji Ali okutuuka mu kiseera mu mbeera eyo? Omusajja yasooka taata w'abaana wamukola otya?
abaana baabo bavuddeyo bakuwaako obujulizi obakaka watuuka okuba omwana mbw ayogere byoyagala gwe duniya olowooza ogenda gikungula n'olwekyo nga maliriza ebigambo byange njagala okusaba ekitongole ekya CID Criminal Investigative Simanyi Department munoonyereze omusango guno n'obutuufu bwagwo. Omusajja ono talina musango, baagala mubba. Otuusa okukozesa omusajja nti kola endagaano ng'ogamba nti onguzizza. Omusajja agamba nkuwa enju n'abaana. Olwaleero olunaku lwa Juma nga 18 nsaba buli musiraamu yenna asabire Hajji ono afune obwenkanya. Nsaba buli musiraamu yenna sabira Hajjati oyo yeekube mu kifuba adde eri Allah tabaraka wa taala yenenye olw'ebikolobero byakola ki byali mu kukola ku Hajji ono. Hajjati bw'otuukibwako vidiyo eno ffe kati tuli ddoboozi lya Hajji gw'oli bweru otambula oli ku ssente za Hajji z'osaasaanya omusibise naye tukugamba nti tujja kwetaaga obwenkanya era nkubiriza abantu mwenna olunaku lwe baleeta Hajji mu kkooti ffenna tubeereyo mu kkooti tuyimirire ne Hajji okumulaga nti talina musango baagala mubbako maali ye gye yakolerera. Abasajja bangi bali mu maka batokyalingibwa bakaaba naye ebiseera ebisinga teboogera. Tolowooza nti ensonga yagudde bugwi bwetyo erina gyeva emabega. Omukyalo oyo yali azzeeko wano mu kkooti yaffe ya shariya emabega emyaka olwa conflicts babuyita buki obusambattuko oba obuvuyo obubeera mu maka. Naye kyova olaba omusiraamu si kirungi kukomentinga ku muntu n'omuvuma nga tonnamanyi ekituufu kyeki. Tomanyi nsibuko yabyo wabula ggwe ojjudde ofunye emotion otandika okuvuma. Saagala kuwakanya nti waliyo abasajja oba teriyo basajja batakozesa baana. Naye nga nzira ku kigambo kino ekiri mu ddiiro olwaleero kyetaaga abantu basookenga kwetegereza. Allah okutuga nti in ja'akum fasiqun binaba'i fatabayyanu. Omuntu bw'abajjiranga n'amawulire musooke kwegira. Kyova olaba abantu mu situation eno gye tulimu eyo gye mulaba ku social media ey'abafumba abo nga n'omusajja ali mitayimbwa ali mu kkomera mu kaduukulu teriyo kizibu mu nsi muno oluvannyuma lw'obukaafu n'obushiriku nga kusiba kuteeka mu busibe n'omuntu okubeera nga ali wanted bamunoonya buli amuvaako emabega alowooza yamwetaaga. Naye ekizibu ekiri awo bwe butasooka kwetegereza n'oteeka ku muntu ekigambo oluusi nga si kituufu. Hatta ne bwe kiba kituufu sooka mwetegereze. Naye olwaleero mu situation oni eriwo sheekh kituwa ekigambo eki Allah kye yayogera ku bakyala yagaa nti inna kaida kunna adhim. Enkwe z'abakyala nnene ngazi. Abakyala baluka enkwe ate ekizibu okuziwona kasita aluluka oluwona ati lisiti omaze duyingiramu. Naye nga abasajja bangi bakaaba balina ebiwundu ku mutima bafuna embeera embi eri mu bakyala. Omanyi oluusi omusajja bw'avaayo n'anyumya omukyala byamukola abantu abamu bayinza obutakikkiriza ne bagaa omukazi akuyisa atya bw'atyo oli musajja sajja lwaki tomugoba. Naye tugumira bingi tusobola kugyogera nyo nga batutte mu kkooti nogaa kino kyekibaddewo. Naye bangi tukaaba bangi tusula ku azikaali na kudduwa lw'abakyala. Kati inna kaida kunna adhim. Naye ng'ensonga zino zigobererwa era zifolowingibwa era inshallah ojja kuvaayo eddoboozi eryawaki. Saagala nnyo kwogera ate kubuuza bujulizi buli mu nsonga zino naye nga famire abaana baali bazzeeko wano mu kkooti ne tubeerako nabo ku nsonga ezo eziriwo. Kati tukubiriza omukyalo okutya Allah. Bino byansi wallahi bikoma. Bwe kibanga ddala si kituufu ng'abaana bye bakuwaako obujulizi. Bino byansi bikoma. Naye mu maaso ga Allah musajja gw'otyobodde naye teriyo atyoboola muntu n'abeera ng'ayolesa obumogo bwe okuggyako nga naawe Allah agenda kwolesa obuziina bwo paka mu kisenge kyo.
man faddaha muslima buli muyenna atyobula omuntu nojjayo akamogoke n'omulabisa bw'oti akabadde wakati wa mu babiri ntegerekese naawe Allah agenda kugoberera akamogoko